Manya ko na lebo Ssegirinya sebo. Wanji? Hello. Maina faida jata tumye kona riona revokati ade made sina yi. Sawa nganya. Okay, koza na lebo yakomyewo mwali mu ggwanga. Wanji? Otanadda like simanyi za information gye nafunye nti like waliwo abadde bagambye nti yakomyewo. Esimu gye nkubya nti ye era kiye Uganda nti era naye nga gundi eyiseemu engambye ya Safaricom actually. Naye nga ye embeera yeega eri etyawo na lebo waffe. Yawo tusanyusa nnyo lwakuba nti buli obuvune nnyo obw'amaanyi abantu basobola bujjanja balina kugenda bujjanjabire ebweru nga mu Amerika era kituliko tulaba tugenda mukoleko bayita operation kuba bano bo balina eddagala eriweweezaako ye tebasobola kukola nkutegeera wamma. Ekitubeezaawo nti tufuna ne ku buyambi obusobola tuyamba ku kiri. Okay, naye nga ye wetwogerera agenda ssuuka kweggamba. Ndi bulungi ogamba otya eyo? Kaakati banja kubuuza Ssegirinya yakomyewo mu ggwanga. Mu ggwanga taliimu ye? Kubanga gwe nkimanyi nti eyo soosi ntuufu laki ne mu ddwaliro eri okigoberera. Kati taalayire. Okay, wayogera naye ku Sunday? Ku WhatsApp era nikakundi screenshot nalo mulagina keleza kitaliwe naye bagonzambulire ekyo wabula kyokulayira kati nze nate mugambye ati kye babasobola alikiriza byalayire nze kwagala okusaba kwange mugamba jangu alayire olw'ensonga olwane ng'oli ki obutaye embeerayo kiraba lwaki agaana okujja okulayira kuba shebudye okusinza ku paalamenti abadde alina okulayira ku Thursday. Yes. Kati tumanyi oba kuba twali tugezako mu convince nga tumugamba ati alayire ebisigadde tubirabe oluvannyuma kati oba anasalawo tumanyi naye nga so otegeeza like is not okay. Nagamba mwana embeera bakyamani teri bulungi. Mbadde manyi actually yatera n'okutera kuba tulina era kwalo yatugambye nti Ssegirinya yakomyewo mwali era agenda kulayira amale obaddeyo. Omanyi omusajja oyo engeri gy'alina petition ayinza okusala n'agamba kansi surprising engwe sigenda kagira sigenda katambuza abaana ate ekisemaye njagala okumanya kuba omusajja mbadde bano nga abaana bagamba yakomawo. Okay. Kale kyenkubuulira gwe kati omala oli wange ali Kenya kubanga alina okufunira eno visa egenda mu US kati yali eno wiiki alina okujja afune visa agende mu US. Omutwaliro wadde nnyo nnyo Kenya nga visa gikira mu Uganda ntigijjawo ate wali ebiseera ebisinga biza bakwagala oba toli muyinye batera okwagala okulabako nga n'okudde wano nsante bangimuwe
So kati alina okweyongerayo okumujjanjaba okugenda egundi mu America. Bunene yalwala ebyadala esingako okuweweeza amakenda ag'amaanyi. Okay.